Endobeso. Kutenda mu mukabira nzifuru tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Wasinzira okulabika ng'oli kyakabi nnyo tubeebaza nga tufukamidde ne wansi tubagamba nti mwebale okubanga mutuwagira nga Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Katugende tulabe. Yebale kunyabo. Bampise Kadima. Namanja ne Kabuguza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki twogeyeko ne Madam Josephine. Iye Nisebo. Oli otya? Ndi bulungi natandise bawuliza. Kale mukwano. Bannange. Walugambe tukubireko? Iye Sebo. Neyanziza. Kakati Sebo. Ng'ensonga yange nina mawuzibu. Buzibu ki? Neta wange. Nazo omwezi mulamba okulabagana. Yaragawo. Ensonga z'obufumbo. Mukwano. Bimanyi. Iye. Newe mwezi nga mutono. Bannange. Kugwe. Mukwano. Wali Sebo. Bamuyitani bawo. Bamuyita Kasagga Sebo. Kasagga. Yes Sebo. Aha, kakati. Niyo mwezi. Nabanga omutono. Bannaye munene. Kati yebo omubuuza njwaki tomubuuziza nga tonajja mu ready. Bannaye mubuuza naye tampa answer. Nombuuza n'omugamba nti lwaki? Kati owulira kiki ky'owulira? Bibanja. Wangi? Bibanja. Oba tukuwa no kabogoza wange. Mama. Ako kaboko tajja kunsobola. Owange yange. Kwegamba. Kisuse. Oba nzenze nnyini. Oli. Olaba ndaja nyomanya. Kakati Kasagga tumugambe tutya? Bandi mumugambe ndibubinfa. Wabula baba mwetanidde ensonga olaba nawe w'omwezi ogumu otukubire noga nti bannaye munene. Mwezi munene. Nfa. Maama okufanga kususse. Bannaye. Nakugamba nti amala nnaku 3 ne balajjana naye ate nze ow'omwezi. Bannaye olaba ntise ku mmwe nga saagala kukola bwenzi siri mukazi mwenzi. Bange mwesiga kola bansaba mu nnyambe. Okay. Kuba nkoze buli kimu yenyeenya. Wadde ogendako ebbombo tatuuka. Ebombo? Iye. Bombo wali oki? Nawe obimanyi. Bombo kabogoza? Bombo? Bombo kiki? Ebombo sikutegedde. Obimanyi oli muntu mukulu. Esawe kitakuba. Eki? Saluti? Iye. Okay, kale katumukubireko Josephine mukwano tuva ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki tulabe. Kana neyanzanye neyanze bambi. Kale beerako tumuwulire Kasagga. Kale. Kale sweet webali. Abakazi namanje omwezi gumu. Gulaje obonida. Twagala kufa bukalaga. Nedda. Yeah. Abakazi mwakula we mutera. Mwezi ogumu. Kale. Zina malaki emyezi 8. Ngoli mamba gwakweya. Yakitegeera. Hello. Mwami Kasagga. Wanji mzee. Nkulamusizza ssebo. Kale ssebo nange nkulamusizza. Bampita Kadima namanja ne Kabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Ssebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi ssebo. Waliwo omukyala bamuyise Josephine? Josephine atugambye nti ye mukyalawo. Atuweereza message n'atugamba tumukubiddeko n'atugamba twogereko naawe oli bbaawe omutegedde. Josephine mumanyi. Mukyalawo? Mukyala wange. Okay, mubeera mwenna? Bwekiri. Kaakati naye gwe n'okandaliriza munne ebbanga eryo lyonna ng'ate temukola nsonga za mukwano? Kyokka bannaye omukyalo. Kati ensonga ez'omukisenge omukyala zitadde kumpewo. Agambye nti kimususseeko kuba naffe tumubuuza natugamba nti kimususseeko kuba okubeera awo ng'olinga eyawasa ekifaananyi oba ekibumbi ng'alinga mwannyoko.
Kyekimususeeko n'agamba nti kajja ku radio twogereko naawe. Onkubidde ndi kumpe wensi yonna empulira. Sebo oli ku radio owulikika. Kinnemine eky'okwogera nali kimbuze n'okumba. Kubanga Sebo. kyali ensonga zakutte ndaba nkulu nnyo zaffe babiri. Kyandibadde kirungi ngamba nabadde wewaka niyandibadde annyonnyola kuva ku makya obwedda taŋŋamba. Kaakati tukole bwe tuti. Kansooke nyiga eppeesa lino nkugye ku mpewo. Nkuggyeko. Obuzibu buvaawa. Ekyamazima nze kiŋŋaana okwegatta ne mukyala wange kiri kimu era mu nsonga z'omukwano. Mukyala wange akukuta alina ensonga zakukuta nazo mulaba pangapanga bapanzepanze bagenze bali mu kumukuyirayirya kuba agenda bweru. Mukyala we agenda bweru? Ye ayagala genda bweru ayagala kulinyanyonyagiza ayagala okukolera. Naye nze talina kyaŋŋamba talina kyanneetanza okitegeera sirina mugaso kitegeera gyali kuba singa ezo ensonga nkujja ndibadde yaziŋŋamba kati essaawa ya leero tabigamako tabiŋŋambangako muwulira bulizi muŋŋamba ndaba akukutawo okukusina olumulaba bapangapanga nolaba ku bipapula awo bye bayiyayiya. Kakati ate bw'aba ayagala kugenda ku kigaanirawo okwegatta naye nga mukyalawo. Kati gyagenda teri basajja gyagenda kumala ndaba waliyo abasajja. Kati nze ndi mu kutrayiningi yange ntrayininga kumanyiza bulamu ntrayininga bulamu kumanya nti munange sigenda kubeera naye agende ndaba nayo wali abasajja teri basajja yabdulayo. Kakati ekyagana okwegatta naye nti otrayininga ntrayininga bulamu bwange kubeerawo nga mmanyi nti siina mu kitaala oli agenze ndaba ayinza n'okufiira n'eyo mu nyonyi zitta abantu nga bizibuzibu. Ne banyininyini abamupangira visa abamupangira ku mpapula ze nabo basajja. Lwaki teyegadanga naabo? Lwaki teyegadanga naabo? Ye ate gwe bbaawe. Ate nze bbaawe essaawa eno kikyawedde ekyo kyaggwa. Nze gwatasobola okunyonyola ate ekintu kyonna kyonna mu maka nti pulaani zonna zitambuza nabaki n'ebyokwegadanga bitambuze naabo. Mukulu wangi naye tekimuggyako oli kuba mukyalawo. Adde nkusaba nkutuma eri omukyalo oyo omuŋŋambire nti ekyamazima sirina budde kubanga nebyakukuta nabyo temuli makulu. Kati nze ng'omuntu natuliniza ekintu kimu kyakola kyakumuleka kubanga nebyakukuta nabyo era temuli kyekantu kiwowongola ekiri awo anviireko ddala nesenyiwe. Ogolaba oyo kati ssaawa eno oyo mukyala wange olaba akagologoosa akali ku ggaali kati ekitebula amazina era nze sina kyemulowoozaako yadde n'ekimu mweraba. Mukyala wo gw'oyita akagologoosi? Kagologoosi kali ku ggaali kaikolera byako. Omusajja mulabye ng'owebbuba ennyo erisusse n'omuntu okugenda ebweru nga takugambye taba mwangu. Simuwagidde musajja munange sikulimba ekyo tesobola kunnyimisa mukazi kawoozi oyogeranga. Wangi nyabo kale nyabo omukyala watuukira okola pulaani zonna omuntu gw'obeera naye n'otamugamba. webala nnyo munaffe bali ddala omumbejja prose bwatu bwatugambye. Kadima Sebo nze Kanyike ndi Butiikwa Kiwoko obiwulidde? nva mutima alali Mayanja Sewunya mbiwulidde. Akagologoosi mutuufu kali ku ggaali yaako gakavuga naye nga gumusinze omukyala gumusinze waba ogenda ebweru kanya ne mwami we kuba y'omu ku bakuyingira ku mpapula ezo. Nkale webale nnyo. Wangi? Yep. Wangi? Sempala Nicholas Busiika. Wabula bannayaga amaka gasatu. Wabula kyaba alina okukola bibiri alondewo bayagala kiri eri ebyokugenda ebweru abyesonyiwe. Ndo bayagala kiri eri BFM? Ako kalogozi. Wangi nnyabo Mwebale tuweereza. mwebale kusiima Omusese Bulindo. nnyabo Omukyala waba alemeredde okugamba bbaawe yeekalakate. Tweyanze nnyabo tweyanzeeke. Wangi? Halo. Yep. Mwebale kutuweereza ba. Kale munaffe. Nze Musalebera Sikibira ngo sengendo ya mukirika ngandi bano kaliro katono. Sebo Oyo omusajja kimute ne bambi alina roho.
alina omutima tubebaza nnyo banyabale bassebo okubanga mbadde mutuwuliriza nyina kubanga nyingirawo ne programu ekibimba atava ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki ne tubagamba nti mwebale paka olunaku lwa kubeera lwanca tujja kubaawo Mukama Katonda nga atwazise ku kirabo ekyo eky'obulamu. Mwina Mayanja olina kyoyongerako? Sina kyenyongerako, batulinde bulinze lunaku olw'enkya. Okay, tubagamba nti musule bulungi. Mwelaba.